njagala wano osooka ojjewo imaani y'omuzikiti ojjewo imaani y'ekkanisa owulirize ensonga z'omusajja ze yayogera ekitabo bakiwandika 1979 ne baddamu ne bakyapudeeti nga mwaka gwa 1995 era nga Muhammad ali waggulu ng'ensonga ze yateekawo teryazi naye nga bano abawansi abakyusizza naye Muhammad akyali nnamba emu hatta n'olwaliro bw'oteekamu who is the most influential era bakuleetera Muhammad. One yen yagamba nti Muhammad founded sallallahu alaihi wasallam taught and saturated one of the greatest religions on earth with the greatest number of followers increasing day by day. Omubaka Muhammad yatandika alyomu ng'ali mu Buwarabu eri wansi n'ategeeza mukyala we n'ategeeza Waraka n'ategeeza Ali buna bitwali n'agenda nga abakuŋŋaanya bw'ati emyaka 13 ne bamugoba mu Makka n'adda e Madina agenda okufa ng'alese baswaba emitwalo 11. Olwaleero omusajja oyo alina abantu billions 2 mu obukadde 126 eyatandika omulala ng'ali omu. Kati we waasingira Yesu we wano nti Yesu Christianity ye si yagitandika kyokka obusiraamu Muhammad yabutandika. Obusiraamu olina lisaaca Nabi Muhammad yabutandika. Yesu amala kuvaawo omukulu Saint Paulo mu kibuga ekimanyiddwa nga Antiokia mu nsi emanyiddwa nga Syria n'atandikawo gurupu y'abantu ne bagamba ffe tulinga ye Kristo. Ekigambo Christianity kiva mu kigambo le Christante ekitegeeza the Christ like abalinga Kristo abalinga aliyo yawakana kwata Bayibuli yo okuva ku lubereberye paka ku Malaki bw'ofunayo nabbi yenna eyali omukristaayo nja kuba nkulimba tewaliwo omukristaayo nga okuva Matayo 1 paka Matayo paka mu Yokaana awali enjiri ennya tewali bukristaayo. Yesu talinayo muntu n'omu gwe yagamba nti beera mukristaayo ng'eddiini okitegedde. Wabula Yesu amala kuvaawo genda okisome mu Bikola by'Abatume ssuula 11 layini ya 26. Yesu amala kuvaawo Pawulo n'atandika obukristaayo mu Antiokia nga wayise emyaka 48. Kati Pawulo ono yali muki? Yali mu Roma. Roman Empire neewamba Christianity n'egirera n'esaasaana ng'esaasanya Christianity n'Oburoma bwabwe. Roman Empire yonna gye yagenda waliyo Christianity. Kitegede Christianity eba eri awo Catholicism n'ejja Kabaka Constantino eyali super power n'ekwatamu. Muhammad talinayo super power n'omu. Okitegede talina super power nti ono yatambuza obusiraamu. Wabula abantu beewuunya okulaba olwaleero nti Muhammad bali kankusomere Christianity engeri gye yakulamu. Oyina Roman Empire Constantine ajagikuttemu obukulu Protestant bwani bwa mu Germany tuliwanya Adolf Hitler omulaba n'obunazi tuvuddewo awo tugenze ku muki ku Mungereza akuttemu awandiise ne Bible King James Version tuvuddewo kati saawa eno aleeze obukristaayo yani mu America is a super power. Kakijja kitwa okubeera nga Muhammad ate ayinayo super power yafuna ogwo gwe bayita Ottoman Empire yekka mulala ye naye oli ayina always all the super powers have been using Christianity as a tool. Olaba colonialism ya Uganda basooka explorers bazzaako ba missionaries sebatandika amakanisa tebaleeta obukristaayo bamaze otusofteninga emitima bazzaako baani ba colonialist ba Captain Fred Lugard ba Hesketh Bero ba Kano Hesketh Bero yali captain baleese Albert Kuku oba kitegede nga Muhammad yaleese basuubizi bazze na kwetundira byabo